Mute abagala balungi abeekumira ku Senga Faith 256 mbayaniriza olunaku olwaleero mu vidiyo yaffe. Olunaku olwaleero ngenda kutunuulira oba tugenda kutunuulira ekika ky'omukira ekyasinze okuwooma. Nakolako ebika by'emikira ebiwooma naye specifically kika ki ekyo ekikyasinze okuwooma ng'omusajja bw'atyo mu butuufu omukazi bw'amukwatako kiba kikambwe era omukazi awulira nga kyekyo. Bwe njogera bwe nti waliwo n'abasajja abeemanyi nga ye yeemanyi nti nze bwe ntambula omukazi mukola byonna lwaki aba yeetaddemu obudde era aba akitegeera. So akati tutunuulire omukira ogukyasinze okuwooma naye nga sinnaba kwogera ku mukira ngenda kusooka ntunuulire ebikufuula oba ebifuula omukira ogwo okubeera nga guwooma. Kuba ne bw'oba n'omukira namenya ebika by'omukira juuzi wano n'oba n'omukira nga guliko emisuwa nga gutakula buli kisenge kyammana ne bw'oba n'omukira nga gweweta gutula waggulu gusobola okutakula ku gisipoti y'omukyala ne bw'oba n'omukira nga muwanvu bulungi gusobola okutuuka kumpi n'ennabaana y'omukyala nga tolina qualities ze ngenda kumenya olinza obutajjaayo makulu ga mukira gwo. Kyova olaba nze nkubiriza nnyo abasajja abalina sayizi z'emikira emitini nga tonaba kubuubuuka kunoonya ddagala ligenda kwongeza sayizi ya mukira gwo. Sooka otegeere engeri gy'osobola ogukozesaamu okusanyusa mukyala wo. Ekisookera ddala bw'oba onaafuuka kafulu mu kuzina emmana era bw'oba omukira gwo gunaatendebwa okubeera nga guwooma olina okumanya kye tuyita romance oba okuweweeta omukazi. Abasajja abasinga eno paati mugikolako katini kunywegera mimwa dakiika 2 onoonyeza kituli dakiika 3 ng'omaze. Omukira nawe guba guwooma singa omukyala omuyingira ng'emmana tennatoba nga tomutegese bulungi oba obyonoonye appetite awo weefiira buli kimu we kyonoonekera ku ntandikwa yennyini oba obyonoonedde. So olina okubeera ng'omanyi ebifo by'okwatamu omwagalwa wo n'abeera ng'akyamuka oba nga asannyalala. Sigamba okusanyalala kuno okw'okubeera nga teyeenyeenya, okusanyalala kuli okulungi nga obuwoomi bumususseeko. Ekisookera ddala abakyala tuli banjawulo, waliwo ebifo ebimanyikiddwa ku mubiri gw'omukyala nti kino nti kiri nti kino. Nina vidiyo nga nsomesa ku bifo bino naye just mu bwangu: omusino, ebbeere, ensingo, ekkundi, obugere, bingi byosobola okukwatako omukyala n'abeera ng'asobola okusabbalala oba okuwulira nga yandyoyizza omukira ate ng'emmana etobye bulungi. Mwewala okuzina emmana enkalu, kireeta obulumi, kitama ate kikuleetera okubeera nga kyokola tokitegeera. Naye nga bwe ŋŋambye nti ebifo ebyo, mu bifo ebyo mulimu ebifo eby'enkizo omukyala by'abeera ye nga bye bimukyamula. Tuli banjawulo abakazi nti ekinkyamula si kye kikyamula gundi, ekikyamula gundi si kye kikyamula nze ate tuli banjawulo. In that process olina okubeera nga mu ntandikwa sigenda kunenya kozi omuntu ogenda muzina lunaku lumu ogende omutegeere naye olina okubeera ng'oli musajja asobola okuteekinga notice n'ogamba bwe tubadde tuzina akabuzi omukazi ono bwe muzinya akoze eki emmana yeeyongedde amazzi ate alina engeri gy'abadde asikinamu ey'enjawulo kitegeeza akabuzi emuwoomera nga takikugambye naye n'oteekinga notice zo mu mutwe. Bwe mbadde muweeweeta bwe nkutte ku bbeere alina engeri gy'atandise okunyiga omufaliso n'okufunya obugere kitegeeza ono ebbeere ennywa nti emukolera. Bwe nkutte ku musino tewali kyanjawulo nnyo kibaddewo kale obwagazi bubaddewo naye si bubadde obw'amaanyi kitegeeza ate ono omusino tegukola ki tegumukolera. Namba 2 olina okubeera ng'oli creative. Omusajja ali creative ye musajja asobola okubeera ng'agezaako ebintu eby'enjawulo. Abantu abamu okwezina mwakufuula nkiyite ntya rutiini kintu kye kimu kera ku makya n'ensenya amannyo n'endya breakfast n'engenda ku mulimu. Kakati nkomawo ku mulimu kati ngenda kwogera ku rutiini kyentegeeza bwe njogera rutiini. Nkomawo ku mulimu ne naaba oluyingira obuliri omukazi muyisaako engalo wenti ku nsingo ne munywegera dakiika emu ne muyingira ne muzina nga tuli mu kamissionary kale oba tuyinza okukyusamu ne tugenda mu kabuzi ne mmala tebinkwatako oba amaze oba tamaze. Eva
nga busitayiro bwe oyina obwo bubiri oba kamu bwe kati kamissionary kati omusajja amala amangu ne style nnyingi obeera tozeetaaga kamissionary kabeera kakumala tap 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 ng'omaze ng'ogwa wali nga weezinga mu bulangiti nga weebaka paka nkya ate anaagamba simuzinye omukirago ne weeguba munene naye nga bwotyo bw'oli omukirago ne weeguba gutya jjukira bw'oba olina omukira ogwo ogwalagirwa nga mu butuufu guwoomye emmala oba waakayingira bw'oti nga omukazi we waakamusumulula ppata atandise okukufiiringa mu butuufu ng'omala. What a disappointment. Biri byonna byabadde akyamusawo we bikoma era oba tokyalina ky'omugamba. Olina okuba ng'oli creative nga toli muntu yeesiba mu kasitayiro kamu. Ate olina okubeera ng'oli muntu asobola okubeera ng'otryinga ebintu ebipya. Teweefuula nti ebyo nze tobiŋŋamba, ebyo bya kimalaaya, simanyi ebyo bya kisegula, simanyi nze ebyo sibyagala. Oli open to new ideas. Bw'agamba nti nakasitayiro ke nnalabye oba senga ke yasomesezza mukwano tukagezeeko osobola oli wiiringa okagezaako and n'ekirala bwe kaba kagaanye you don't take ensonga z'okwezina too serious ng'olinga agamba nti olina project gy'okolako bw'eba egaanye ekwonoonedde kaliya there was nothing to laugh about. Mubadde mulina akasitayiro ke mugezaako ne kagaana musobola okuseka to laugh about it ne kiggwa rather than ogamba kagaanye bitwaki bigaanye biddemu. You get it? Abakyala twagala nnyo abasajja abali fani era tubawoomerwa nnyo ng'asobola okusekako naawe mu kaseera ng'ako si kwefubutika ng'agamba nti tuggusa nsonga maze teri kunyega. Abamu nno mutuukanga n'okusikina babasikina ne babayita erinnya nga bannange toyitaba nga lwaki toyitaba nti wanje ow'omukwano oŋŋamba ki munnange ekimuli kyange ettaala ly'ekibuga Kampala konna kakoppa muntu n'osiibuki kwa romantic kannyumira. So waliwo gwe baali bayita ettaala ly'ekibuga Kampala omuntu womuwaaneko beera musajja ali creative mu bigambo ne mu bikolwa. Nabagamba sales z'okwezina empitirivu okumanya empitirivu buli lunaku bayiiyaayo empya ekyo ekikufuula creative era nenkugamba naawe osobola okweyiyizaayo akako ne kakwatayo ate ne kabanyumira kyekikufuula okubanga ggwe oli muka tozina gundi byazina kubanga gundi azina kamissionary azina kabuzi kasitayiro kyawakalala abasajja ke basinga okuzina kamissionary kakabuzi bwebwo obubiri bwe batera okwesibako obwo kwegamba gundi bwazina ne gundi bwazina naawe bwebwo tokyusaamu tokola otya obeera obowa era omukirago guba teguwooma naawe oba towooma. Ekirala kye tulina okutunuulira kwe kubeera nga oyina sitamina mumumanyi bwe mwogerako owangaala eddakiika mmeka mu kwezina. Nabagamba osobola okuba nga toli muntu asobola okuwangaala ennyo naye osobola okugezaako okuwangaazaako kati omusajja atasobola kuwangaala ddakiika zisukka 5 oba 7 ng'oli mu mana ng'ogizina omulundi gumu kapaalo kyenjogerako like tosirisizza kibeera kizibu nnyo okutuusa omukazi ku ntikko oba omuleetera okumala ng'ozina mana unless ng'okutte ku bitundu ebyebweru nti bbeere oba ennywanto kye tuyita ennywanto omunoonye ku bugere. Waliwo abantu ng'obugere bumunayi bubatabula ng'akagere ako kamutabula abantu munnange ne wabeerawo oli ng'ate ennywanto yemutabula ne wabeerawo oli kumunywegera. So musino bwe bito ebintu eby'enjawulo yawe omusajja ng'oyo naye abeera amalamu amaanyi ne bw'oba n'omukira nga bagutenda nga gwe guli ogwalagirwa mukwano nga tomanye bintu byenjogedde nga tosobola kuzina mana kuwangaalayo tebinyuma bitama. So mulina okubeera nga mwefaako. Ebintu bingi ebireetedde abasajja okubeera nga temukyamalako temukyalina maanyi ga kisajja ng'ovudde ne ku myaka waliwo ebintu nga like tebiri nakyo naye nga ffe ababyeteekamu ne bitudamejinga n'obeera nga tokyasobola. Omusajja yali azina emmana nga tokyasobola lutu esooka bw'oba oyambiddwa n'ogimalako ey'okubiri mukwano olina kusooka kutetenkanyizibwa nnyo n'akutetenkanya n'awulira ng'abikooye n'agamba ye maama nfaaki n'ensi. Then
Omusajja awooma oba omusajja alina omukira oguwooma ye musajja asobola okubeera ng'amanyi omwagalwa we by'ayagala ne by'atayagala. Singa obeera ofaayo ku bintu omwagalwa wo by'ayagala okubeera ng'akolebwa oba ng'omukola mu kwezina, kigenda kufuula omusajja eŋŋwaŋŋuli mu buliri. Rather than okubeera nga wefaako wekka, kino abasajja bangi mukikola nga ggwe asito nabanga omusajja bw'ayima tafaayo aba anoonya w'ateeka mukira aba anoonya w'ateeka mukira kuzina mmana ekyo kiggwe. Naye ate singa abeera ng'omusajja oyo bannange ng'amanyi ekyokkola gwe leeka ki kyoyogerako, ng'amanyi ew'okkwata, ng'amanyi ew'okusabbalaza, amanyi by'otayagala nti mukazi wange tayagala mukwata mu bugere, alina ennyonyoogezo ennyingi, kirina engeri gye kimuggyako oba gye kimutandika obutabyagala. Ekyo n'akimanyi. Ofuuka mukugu. Kaakati ekika ky'omukira nga ngenda okufundikira kyekiriwa? Ku bika by'omukira bye namenya ebiwooma n'ebitawooma. Wabula nze nzikiriza nga nze okusinziira ku research nga bwe njogedde nti ekifuula omukira okubeera nga gwe gukyasinze okuwooma, nzina oba nkozesa yaagwo. Azina atya emmana? Amanyi ekyokkola oba tamanyi? Bw'aba tamanyi tekirina mugaso. Ne bwe nkugamba nti nno ogw'emisuwa gwe gusinga nga nannyini gwe tamanyi kyagukozesa, azina kapaalo tasobola yadde kulambula bisenge bya mmana, azina buzinyi ng'alinga asoggola lumonde. Mukwano, mba siina kye nkugambye. Ky'olina okumanya omukira ogukyasinze okuwooma kwe kubeera nga nannyini mukira ogwo aguyina amanyi ekyokkola era ng'alina qualities z'emmenye wansi awo. Afaayo eri omwagalwa we, afaayo okumanya by'oyagala ne by'otayagala, afaayo okumanya ebitundu by'alina okukwatamu n'okyamuka, afaayo okulaba nti nno asobola okuwangaalako ebbanga eddene mu buliri, afaayo okubeera nga amanyi okubeera ng'asobola okukutegeka nga tannakuzina, bye bifuula omusajja okubeera n'omukira ogukyasinze okuwooma. Nabagamba osobola okubeera n'omukira nga munene ng'era mulungi nnyo naye nga tomanyi gukozesa. N'osanga omusajja ng'alina akakira ke kali awo bwe katyo average, naye ng'akukwatidde ku mukazi, omukazi toddamu obuwulira ekyo kintu kyo kyowooza nti nina omukira omunene, naye ng'ogamba nga babasimbye awo nga ne bba temuggyeemu mpala, oli omulaba nti akantu ke katini, naye ng'akutambulira omukazi n'owulira nga kyekyo. Kale byebyo ebyange, temwetaaga subscribing ate na subscribing, aba subscribing edda mwebale kwekuumirako. Ate gwe omupya nkwaniriza, bw'oba vidiyo ekunyumidde giwe ekigalo, ndekerawo komenti, oba olina ky'obuuza nawe osobola okkinteera mu comment section, nja kuba nkuddamu. Ekiba kyetaaga kola vidiyo nja kuba ngikola. Mbaagala nnyo. Yeah.